ate ekyewunyisa ennaku zino osanga omusajja nga atayina ensonyi okusinga omukyala. Omukyala ne bamugamba Seka Faisal ne mwevaamu omuwala naga Seka Faisal nkwagala obusiraamu tebukiinaako buzibu. Todde ino gamba Seka okukyala nani mututte naye atuuka ati okunegambira nti anjagala. Omukyala alabika mwononefu si bwononefu. Lumu nabbi aba asomesa omukyala najja namuyimirira mu maaso atudde namugamba owange omubaka wa Allah ondinamu obwetaavu tondaba. Nabbi nasitula amaaso bw'ati namutunuulira okuva ku mutwe nazaako wakati ku kibegabega nazaako n'ebiddako ne wansi nassa omutwe wansi bw'ati sisiimye mwekye muyita igino naye mu bulungi omukyala agenda okulanga nabbi tamufuddeyo naye kasimukubye omukyala n'asiriikirira basahaba bagenda okulanga nabbi tamuyinaamu gwetaavu. Ne mwevaamu omu n'agamba owange gwe omubaka wa Allah bw'aba akulemye mumpe. Bw'aba akulemye kodaki mumpe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam namubuuza nti oyina kaki musajja naga sina kindi naddayo wako checking olabe nagenda nakomawo nti asina kyensanzeeyo ddayo checking nebekaba akaweta nagenda nebekaba akaweta sikayinaayo mpozi nga nkuwa kanzu eno kanzu eno tuyinza ogikolamu engoye ebbiri netukolamu enkutu ne saati oba bagita saati tusalira wano kati nyinza omuwaako enkutu ndowooza nayambalanga sikaati nange nesigaza kino naye nakati bw'omuwe kanzu ojja kusigaza ki lwe lugoye lukkale olina. Nabbi agenda okulanga omusajja talina kyayina namubuuza nti mu Kurani olinayo kigero ki. Omusajja nagaa nti ndinamu essuula zange ndinamu Suratul Baqara n'egiddirira yeeriwe Ala Imran. Nabbi namubuuza nti wazikwata oli hafizu muzo tindi hafizu muzo nazikwata nagaa nti mukufumbiza ku lwekyo kyolina mu Kurani. Ayo wayasali najjawa mbuze ndi hafizu byasali nambo nange mumpeyo omuntu. Don't come here please.